kitwala amaanyi mangi nnyo okwogera mu kiseera nga kino, era tetujja kusuubira bigambo bingi nnyo ebifiiki naye just kutuusa kwebaza bantu bazze ne batukungubagirako wano. Nebaza bakyali bange mwenna, mikwano gyange, baganda bange, batuze b'oku kyalo, bayibi bannange, aba media, buli omu wali mu kiti kye. Kalo nnyo tubeebaza okujja omutukungubagirako na buli omu kyasobodde, tubeebaza mwenna. Mwana nze byansusseeko ekimu kati nkiraba bulabi sibitegeera. Mwebale nnyo. Olumbe lugenda kubeerawo olunaku lw'enkya kusinziira kakiiko, mama tugenda muzika ku Mande. Nebaza mikwano gyange mwenna abayimbi abambeereddewo mu situation bizibu mwana ate bya ddala bizibu, naye Mungu yatusinga okumanya byasuse control yange. Ngezezaako muzeeyi wange abadde mulwadde for about 5 months atujjanjaba. Ekisemberayo ddala oba olina amabugo gonna, omwami ono yennyini gwe nyimiridde naye gwe tuwadde obwesigwa bonna okumakinga sure amabugo gano gatuuka era gayambako, era yakulembedde akakiiko akateekateeka okuziika maama. Nga mmaliriza tugenda okuziika maama waffe ku ssaawa 8 era Luweero Bunyaka. Oba kibisinze kankikumiremu enkya okungubaga agenda kuba Luweero Kasana. Bantegeezezzaako nti n'abanayagala okwolekera maama mu convoy ejja kusimbula ku Rhino e Kabuusu. Neyo program Kuki aliwo bawulireko programu eyo ajja kuba tukwasaganya. Enkya Kungubaga Luweero Kasana.
Basuru ne banyabo munganye nate microphone eno tukiwe omukungubazi munaku wamita Robert Kyagulanyi president waffe. Mwana okolerawo bannange ambalamusizaako nzize skillful way kuba tupakade creating so much attention naye badde nyina okutuuka personally kubagize muganda wange omufiri pamaika nze nafiirwako mama wange, so I know the pain of losing a mother. So muganda wange tukubagiza kamafugumye Since can Pisel Uganda Penubiani, Pisel Common Bongoya, that's tribes were the answer sale and Musaka. Balamusa Comebali, Kujani Mukubagiza Fik Pamaika, that is the spirit. Sanu send new crowd who faces the Zimu, Rebadin to Prava Valamis Lavangako, Balamusiza Chanako to Sikani, Kasera Kena, maybe one day, tuja kusekana Kasera Kesani. Amena mwena muri wali nganze kibosire nganze but either way it's always good to meet. It's always good to have that spirit of brotherhood. Jana kumama tufundeko nemwe na mchukuru ikeze mchukuru mchiwoze kwa nange mama fundika sanga ile myaka 5 mugumu. Umanyi every time njagala buli kibeerawo kituprovoking okulowooza kuba tuyinalowooza tefeba artist tuli bayinya mama waffe Pamaika afudde nga wa myaka 5 mugumu ngafudde kansa kitegeeza abadde akyali muto singa tubadde n'obujjanjabi olubiri better than here oba oli awo singa akyaliwo sigamba nti nze Katonda naye bulijjo nkagamba nti wano mu Uganda you are always one being away from being broke. Nebobera sita otya nebobera lundu otya osobola okulwaza omuntu gweyagala ennyo esente dwaliro nezikuba yala and yet ebyo birina okubeera fixed. Ensonga laki tubeera ne gavumenti, ensonga laki tukunganya sente z'omusolo. Sente z'omusolo tetuzikunganya beyazikunganya abeeko balina abalina eddoboozi abaweeyo basirike nedda ezo sente tuzikunganya zituyambe ffenna. Era ne bwe mulaba ebyo byenkola bannange ne byenjogerako byebyo. I'm only one voice. Nebaza nnyo Phil Pamaika. Phil Pamaika has been one of the voices aba elevating ebyo bannange bino tetubinyumbako kyosikulangaza. Neba artist bannange abali wano mumanyi ezesaali yala era sibya kunoonya ssente. Nemwe ba artist muli kirabo eri Katonda oba Katonda yatuwa tujje mu nsi tusatunge ebintu bibiri, either as a blessing or as a curse. Osobola okubeera blessing okyusa obulamu bw'abantu ng'oyogerera abantu bye batasobola kwogera naye nawe ng'obasobola okuwagira kuba n'obeera curse ng'olinnya ku ddoboozi lyange. Saba just tukirowoozeeko nga ba artist. You know, it's not about me but this is about us. Kituukawo ku bantu bangi nnyo fikirwa kubasita katumanyi nti mama wafudde ne bamaama bangi bali eyo mu Kaza Institute balwala ng'ate kyalibadde kiteereera. Anyway, before you misunderstand me, ndoza kankomawo naye nkukubagiza nnyo muganda wange maama lumale emirembe. Maybe in the future tulabera nga tulize emyaka gya maama tunaba nga tulina obujjanjabi nga tetusobola kufananguweka kubanga abasantu zatengera. Mwebale nnyo okukubagiza keke mukama amakulu ensanyusa nnyo kalabanga olwaleero famire yaffe tubakubagiza. Mwebale nnyo mwebalire ddala balamusiza. Ebisigadde mubimanyi seetaaga bibabuulira. Mubimanyi temubimanyi? Mwebale nnyo mwebalire ddala.